njagala musoke mumpitire wano kawenkene Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga salonga mulengejja abere ku video eno. Njala mumpitire abalangira n'abambejja basava ne banava bonna ku video eno. Njala mumpitire abakungu b'emmengo bonna okuva ku mukungu w'ekyalo ow'omuluka ow'eggombola ow'essaza n'abakiika mu lukiiko lwa Buganda mwenna. Abataka ba Buganda mwenna mbeetaaga kuno. Yoseritiba habaro tabasoma mutano wakale jenseri tamzeze saga bisibe na nyiri kabuyonjo etambula nkwetaga ku video eno. Mutabanye wo muhozi kanjiro pama naye mweta ku video eno. Netaaga omusajja oweddibe limu ngeri yendiga gobayita baramukanye rubama ne yabere ku video mwetaga ko bulungi nnyo. In fact mba musubira mukubira mukubiza simu baramu nkwetaga nganda bugisimu fungize mu kisati echa orange chota jam kubanga amayembe go gwagula mayembe gaga nto nakubira mu sati musosi wa Vucento ozidira baramu njagala bere ku video eno. Njagala mutagingire kuba katikira bawo mulaba basatu abakyaliwo enkwewezi kyakubira endolo bereko kuno njira banda Uganda bonna babereko ne ba blog ba National Robbers Movement bonna babereko njagala mutagingire oli blogger National Robbers Movement abereko eno video ngenda jiba kolya buli omwajja kutya mazo bategeza mwino okumpitira kati njala tandike betute mu video ya leero nga sinda genda kalozo wadde ekigwa LUJJI. Bwobanga tosobola kwawula wakati w'ekike nnembi nkiddamu bwobanga tosobola kwawula wakati w'ekike nnembi n'ekinyomo video gyesonyiwe tambula ogende nkiddamu gwazza ku video noba tosobola kwawula wakati w'ekike nnembi n'ekinyomo video gyesonyiwe genda kyekisooka naawe azze ku video eno bwoba tosobola kwawula nswera nkazi ku nsajja nga tosobola zikwata bino yawulako enswera enkazi n'ensajja nawe video gyesonyiwe kola ki genda. Bobo ine liiso limu nga toyina lyakubiri nga ne liiso limu wetaaga galubindi nawe uva ku video genda. Alina amanyo nga tegasobola kuluma nnyama ne gagiteeka mu fix nga gagiruma nga amanyo gaba angalla nawe uva ku video eno. Njagala omuntu nga alina lamu akola nga asobola okwawula ekike nnembi ku kinyomo. Njagala omuntu nga asobola okwawula enswera ensajja ku nkazi gwabera ku video n'abasigadde kiri gye muli tugende twabike kubanga bulijjo tugamba atakulekera no tokola ki tumulekera ba bloga ba NR mbeta ku video no mwenna bulungi nnyo nga sinna tandika video mbetaaga mwenna mushitagende bulungi aina 0.00.5 GB muva ku video eno giveko ebbanga limaze nga nsirise mbaddeyo nga mbala bulungi nnyo nga muloza ndi musirumba ndaba tambuza video gisereze tugende maaso katandike n'akalonso kaleero. Njala mutagingire abakulembeze ba National Unity Platform bonna kuli mutembedde gubaliko. Njala tandika n'akalonzo kaleero kana akalonzo kaleero njala mukatagingireko omukulu kana akalonzo njala kagende eri ba blogger ba NRM ne omukulu eyita nti tikyampamire amanya gamatuufu nga ye Robert Mendo Segujja akalowoozo kako ne babbuloga ba NRM mwenna bwe mulooza nti mutegeera nenga ate okutegeera kwa munguwa amajja ge bampita Lumbuye subject zinali nsinga okukola mu ssomero nali nkola nnyo political education kinali nsinga okukola abamanyi physical bamanyi byobufuzi siri mwangu kati njagala akalowoozo kano kagende gye muli mwenna babbuloga ba NRM mukitegeere bulungi nti omuliro baguzikiza na muliro bwolya bulungi kyoleeta nange kyenkuleetera waliwo ebuzizaako lwaki ba defender mu mupiira beekuba ggoolo kuloza abayagala abayagala kweteeba oba kocha amuteeka mu kiseera mugende tugenda otukuba eggoolo kocha akuteeka mu kiseera kugenda ku defendinga kipa akola ogugwe naye tactics pace timu zekuleetako kwe kuva okwekuba ggoolo defender neekuba ggoolo nga ndibadde ateeba mu ggoolo eri ndala kati wano wenjagala obategeereza mwenna mbagambe ekigambo kimu abatajja kutegeera Lumbuye temujja mutegeera era temujja mumanya nze nsobola okukozesa gwe blogger era nga tumanyi nti nkukozesa n'otambuza ekintu nga tumanyi nti nkugenti nga sikusabye kitambuza n'okitambuza njala soka babuuza mbadde ku internet kuno almost ngenda kuweza myaka 6 nga njogera ebigambo bino
bu information gyenfulumya temugipostinga ku social media platforms zamwe mulonda muke muloza nti kabakolera kumbe nti nze ate yebera trigger yemba akutte nga njagala mugintambulize nga temukitegeera kyovula mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu ndowooza nga oyambe muyambe ekkiriza wano mu kalowoozo kalero ngambira nti ekifaananyi kyassa ensekere kitya ekifaananyi kyassa ensekere mu kalowoozo ka leero kantandike bwe nti navaayo wano nga nina kyenjagala kuba nasooka ne baga tugenda kukozesa surgical operation bwe tukozesa surgical operation tuba tulina osooka tukola kintu kyetuyita profiling okunoonyereza okukola search ku muntu gwe twagala okukolako operation eyo yaani abeerawa asula wa tumufuna ddi tusobola mufuna tutya tukola tutya era tuzuula tutya nti yono mu nsi muno bannabyabufuzi n'abagagga mu nsi bannabyabufuzi abasinga obungi bakola ebikolobero babeera nekintu tuyita dabo ye muntu afaanagana omuntu gwe mba mwetaaga oba omuntu oyo asobola okufunayo omuntu amufaanagana kati omuntu ono osobola otya omwawulako omuntu oyo kyekibuuzo njala sooka babuuza omugenzi Muhammad Minyero Gaddafi yalina daboozi 3 nga zimufaanana nga baba agenda mu nsi ez'enjawulo daboozi ezisooka okujja ku lujju lw'ennyonyi okukola kye tuyita kiriya survey kyekigenda maaso omugenzi Saddam Hussein yalina dabo nga zisooka nezikola survey gy'alaga ne Putin yalina dabo ne Museveni ayinza okuloza temuyinza okuza talina dabo Museveni ayinza okuba alina dabo naye ayina duplicate yefula nti ye Museveni ono gwe tuyita Mendo Segujja kati nze kye nakola bano tebakimanya aba NRM nali njagala mujjeyo ba profilers ba profilinga bamutegere yani atambula ddi akola atya ate kenyine yekuba golo ne postinga ngaroza ndakoze ensobize sikola nsobi no kinzizaayo wali kati kasokensibo akayinjaawo kasokensibo kinzizaayo we nabagamba nti mu kusooka bwe twali tutandika surgical operation nga tukola profiling twasooka tunoonya bakungu ba government amu nga beekwese tuma gye tuyinza bajja for example kumwe mwenati wali amanyi Salimu Sale gyasula gyabeera n'ebbanga lyamala ngambika ku social media nga teri asobola kumanya gyalaga nzenze kana sobola okukwata nenkola audio ba video nenjita nejjayo Salimu Sale yali akoze ekijali yekwese neyewoza na konti simufu ekyo nakikola kimanyi kyali tactical mumuna temwakitegeera bwetubanga osanze omusota mu kinya waliwo engeri 3 gy'oyinza okugyayo omusota ogwo engeri 3 ze zino 1 osobola okusima ekinya okugujjayo naye okusima ekinya kiri very dangerous nga tomanyi position ya musota guno omutwe gye gugutadde osobola osima eno ku mukira nga te position y'omutwe eri side ndanejja nekubojja eyo system y'okusima mbi system y'okujja omusota mu kinya endala yakukwata bipiira bino ebikadde n'okinyookeza awo ujja kwejjayo kogokka bw'oba tokozeseza kipiira osobola okukozesa amafuta n'ogayo mu kinya omusota gugenda kwejjayo gwokka nga togukutteeko gwirinda namuggo that's what exactly I did to Salimu Sale ne mujjaje mwali temanyi nga maze almost 1 year nga temanyi gyali nga nabakola profile temanyi wanyinza kusanga Salimu Sale ne mujjaje public alenze temwakimanya nti nakikola tactically ku profiling ati ko ne benyini family temenja nga nabajje tebamanyi public yona nga temanyi nti gyali ne nkikola ne mujjaje ne muteka mu public najjayo bwena kola video gyo muntu omu kola video gyo muntu omu temwamanya kye nali nkola ku profiling akuto tukola wako tukyakola tu profiling gundi asula luddawa abera luddawa ani amufana tusobola mufuna butya tumwawula mutya ku bano kyembagambi wali nti waliwo doubles osobola otya okumanya nti ono dabo ya gundi musobola kumanya nti abera luddawa asula luddawa ayambala atya akola atya tuza mukitegedde kati kamba twale kuono mukulu Robert Mendo Segujja n'akabinja ka National Labourers Movement navaayo wiiki ewedde nenkugamba nti gwe Museveni ozzenna kibugu tewamanya nti nali maze okukola profiling n'okutegeeza abantu nti kale nti tulondodde Museveni nga tayinaayo ddawo gwe weefula duplicate ya Museveni weefula photocopy ya Museveni nti n'ogenda ne ku functions ezimu niwe presenting nga Museveni so mu such critical conditions nga ne Museveni watambula abeera n'emmotoka 25 nga zonna emmotoka ezisinga obungi zatambulemu zina za bulletproof gwe toyina wadde weekuumira
osobola okugwa mu mbi za Museveni at one time nga totegedde nasindika message eno nga nkimanyi njagala ba NRM benyini bagitambuze baku exposing public ekumanye ne ba profilers bakumanye gwani in case ojjagwa mu za Museveni bakujjewo nga bagenda okutegera ndi basesse gujja ngo budde bugeze simeti kyampa mirengo wedde ngera kubuuza dabo za omugenzi Saddam Hussein mukyazira bako dabo za Muhammad Gaddafi mukyazira bako obeza George Bush mukyazira bako teziriwo kati kyembagamba ono yeetadde mu kifaananyi mu target we nali mwagalira yekenyini ne yewako n'obujulizi nti yeye najjo video nagipostinga nti banje nze tebanjo kisa nakikola nkiraba nga njera tegeeza bakola profiling ku Museveni kubanga Museveni ali mu target yensonga lwaki functions mutacyazigendako yensonga lwaki ne wabatambule tatambule mu motoka ze akyuse motoka kati gwe nawe mu kategori mu wagwa bajja kukuba essasi bana agenda okuzula nti gwe simanyi mpamire mendo ngomaze okufa kyembuge nti ekifaananyi kya sensekere kati gwe kye nakola tuwakimanya nti nze nali njagala ba profilers ba profiling replicate ya Museveni ne Museveni ayinayo dabo katwakizide Museveni talina dabo wabula ayina duplicate oba ayina kyetuyita duplicate yefuula nti yeye mu nsi zonna baba balina dictator basookera ku duplicate oba basookera ku doubles ne balyoka batuuka ku baagala kiriya target nga tekyali amufaananyiriza musimavi so kyobula nabagadde nnyo mwe kennyini mwa promoting ekintu kino aba endale bwennyini ku program ku platform zammwe mwena ne mukiteekayo bannange temujja kunsobola nkukozesa nga tomanyi kati mwa promoting ekintu kino nga temumanyi ne mumuteeka mu target musajja tunaava na promoting nga tiyajo kisezza baba nkugamba guwayidde bowuliza kana akaloozo ka leero ekifaananyi kya sensekere ngamba oyidde ate kuno kubadde kulabula ogenda gwa mu mbizo abasajja nga tomanyi fole twamaze okukola profiling Museveni talina ddamu wabula alina duplicate kati gwe duplicate ye yeefuula oba duplicate yeefuula ogenda ku functions n'ezimu oli mwangu nnyo wakufuna tusigaze omuntu wamu bana agenda okubikkula omulomo tukonfaamu ani afudde nga bassa akaberegere nga ate kikasizza kifaananyi kweteka mu kifaananyi kitali kyako awo nno nvuddewo mu kaloozo ka leero kati mwe naabaddeyo simanyi yayokyeza bambi neddala kikoze nga bwe nakola ekyasali musale nakino bwe nakikola era abavuga ekyasali musale baali ba NRM nkoze information for 6 good years tebagiteeka ku mitimbagano gyabwe wabula balonda mwaka naye nga tebamanyi nti akatonda ako ndakakoze nkamanyi nti ng'anjagala bakantambulize bo bennyini nga sibasasudde kyenkugambye nti team coach bw'ateeka defender mu kisenge tasuubira nti defender ayinza okwekuba goal alina ku defending emipiira naye bw'olaba defender yeekubya omupiira manya nti omupiira gubasusseeko tactically ne peesa ekyuse. Are we together? Kekabadde akaloozo ka leero oza mukategedde 7 days muli okwo yayokyeza ekifaananyi kya sensekere temujja kuntegeera ate mukyatomera nnyo tukyabavuga temwategeera lwaki nkikola tugenze mu kalowoozo video tennaba akaloozo ka leero tugenze mu kigula lugisole era mbatumiddeko mwenna abaagala ekigula lugi ku programu eno. Ekigula lugi kitandise kiti ekigula lugi kya leero kigenda eri mwenna bannayuganda abaagala okugendako emitala abayanja okuba ekyeyo nti njagala musalemu ekigula lugi kino mukiwulize bulungi nnyo nti tugamba embuulire tefa yonna buti ojagala bategeeza mwenna bannayuganda bagenda ku kiryo nti ensi zemugendamu ezaabula ebaza mu Middle East zirimu amateeka n'ebiragiro ate nga gakola okusinga aga Uganda. Kati gwe mwannyinaze oba muganda ng'omulenzi yenna ng'ogenda otambula njala kugamba ekigambo kino obutaala bumukola e Kampala nga mudduka poliisi mubuuka emyala bw'oba ojja Bulaaya togeza n'ogaa nti odduka poliisi oba obuuka emyala no. E Bulaaya oba Middle East amateeka gakola
bwoba olinnye ennyonyi n'ogenda mu nsetali yammwe poliisi kasita egamba nti yimirira poliisi bwegamba nti teeka emikono mu bbanga ebagirabira giteeke mu bbanga kubanga poliisi z'abazungu bezeno mu nsi ze tuli balina amateeka aga shoot and kill whoever doesn't obey the orders of the policeman. Ensonga eri etya nti wa poliisi bwakuyimiriza nga toli wumuzi wa misango olina kuyimirira mpaka lwakkebera nga tolina musango n'akuta. Bwakugamba nti yimirira teeka emikono mu bbanga kiba kitegeeza nti akugateeka emikono mu bbanga okuba nti ayinza okweraliikira nti olina ekisiro omukuba essasi. Kati bw'ogaana okuteeka emikono mu bbanga waagirabira waddembe okukukwata emundu nakkuba essasi kubanga wabeera ne camcorders nobode camcorders n'awayo report nti wagaanye okukola kyabadde akulagidde n'ofiira bwesso. Bw'obanga ojja Bulaaya mukimanye nti amateeka gendo gakola ate poliisi eyina eyina obuyinza n'ebiragiro. Poliisi bwekuyimiriza daga freeze, please freeze, yimirira. Don't run, todduka oba tolina musango. Okwongereza ku kigulalo kyaleero. Ate bw'oba ova e Uganda nga bwe mulimu ogusosa okulinnya ennyonyi ng'olina mukwano gwali e Bulaaya n'amanya nti ojja oba mukwano gwo bwa Luganda lwo n'akugamba nti Lumbuye ojja e Bulaaya nti wafunye tiketi nti nziyogera kulinnya nnyonyi nti nnyonyi gundi otuuka ddi nti bwe ruti n'akugamba yitake wa muganda wange egindi akumpeera ebintu byange obireete. Mwannyina ze taata wange mukwano gwange nga tonnagenda kupiikinga bintu ebyo sooka weebuuze lwaki abikugambye ku ssaawa esembayo. Abaana bangi bali mu diaspora abasibye mu makomera ekibasibisizza kwetikka bitereke biri mu njaga nga tebamanyi. Ngenda kukusaba nti omuntu bw'agamba nti ndeetera ebintu byange bino ddala ebyokulya oba ekintu kyonna sooka okisumulule okikebere okyekakase nti ogenda tutwaliddemu kintu ky'otamanyi. Enjaga bagisiba mu mayuuni, bagisiba mu matooke, bagisiba mu binyeebwa, bagisiba mu busera, bagisiba mu migugu nga tomanyi. Kati togezaako ne weetikka omugugu nga togusumuludde. Togezaako n'olinnya ennyonyi ng'omuntu akutumye ekintu ku last moment. Ojja kwetikka enjaga otuuke mu nsi gy'olaga waliyo embwa zigiwunyiriza, waliyo sikani zimanya nti ino njaga bagendako okukwata bakusiba obulamu bwo bwonna naye ng'ate akikutaddemu tebategedde nti yakikoze ng'akimanyi nti kirituwe either eyitawo oba okukwata. Nga naye tayagala kukwata sabala ayagala omuleetere kiki oyagala omuleetere package eyo gitumuse gy'alaga. Kati ngenda kusanga mbu ba first time travelers n'obanga obadde otambula ebbanga lyonna omuntu bw'amanya nti ogenda kujja mu nsi mwali n'akugamba asooka ompiteeko egundo ntira ekintu kyange making sure nti osooka kebera bintu bakutuma kabe bizigo oba kabere cosmetics making sure nti osooka n'okebera ebintu bakutumye nga tonnalinnya nnyonyi otherwise bajja kusibira bwereere n'enviiri zikuggwe ku mutwe n'enjala zikuve mu bigere. Kyekibadde ekigulalo gikyaleero kati njala tandika video. Mutambuze video. Kansulenti Baramu atuuse, Mayiga atuuse, Baminister Museveni batuuse, ne bannabyabufuzi tutandike video. Kino ngenda kuyita mu kigwalo ky'amawulire, amawulire oligino gagenda kujja mu ddakiika nga 10 oba mu ddakiika nga 5. Ntandise bwetyo. Okusookera ddala diversions nyingi eziri ku social media muzeegendereze. Mbadde nsaba gye mbadde nga ntunudde ensirise. Sirwakuba nti sibadde mbadde bulungi nnyo. Naye nga ntunula. Diversion gyensooka obbagambira ddala gye njagala musooke muveeko. Wadde bagitaddemu amaanyi mangi nnyo. Diversion eno kiri mirundi ebiri. Kyegera musooke mutegeere. Amabaati gano galimu kye tuyita diversion of the real information or the real move in the parliament. Waliyo ekyabadde mu parliament nga temukimanyi before amabaati gano. Kati amabaati gano bagakozeseza nga diversion in the first place. Amabaati gano Museveni yagakozeseza on his own advantage against his own whom he think that they can challenge him politically. Nkiddamu nabagambye obanga tosobola kwawula kikennembi nkiddamu nabagamba tosobola kwawula kikennembi ku kinyomo oba enswera enkazi ku musajja ng'ozikutte bwoti va ku vidiyo eno obanga tojja gitegeera nayina lwamu mutongiveeko. Museveni amabaati gano agakozesa nga diversion ku lyo information gyengendo power naye ati n'agikozesa nga advantage eriye
politically against his own agikozesanga advantage kululwe eri abantu bennyini abali mu kibiina ki nga tayagala muntu yena agenda mu challenginga ngalina erinnya ettukuvu ndoza mufunye ebintu bibiri kati kantandike bwenti omuntu yena dda mu kuchalenga ekintu ky'amabaati that means nti yambako Museveni okutambuza diversion ye amabaati mugaveeko waliwo real issue yeruwa before amabaati nga tegannajja akakiiko akanoonyereza ku mivuyo mu bitongole bya gavumenti nze mwali mulajja wala Sonyinyi nga atandise okukwata ku National Social Security Fund ekittavu ky'abakozi ky'abakozi mwene gye batereka ssente Jewero Ssenyonyi n'akakiiko kakizuula nti Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsi yaleeta muzizidde ensaga Museveni nanyini toilet etambula lukwata senior ne family ye baali bamaze okujja mu kittavu ky'eggwanga akasirivu kamu obukadde 1.9 trillion Ugandan shillings nga tezirika accountability bazitutte nchiddamu before amabaati saga akakiika ka parliament kali kamaze okuzuula nga n'abakazi bawadde obujulizi nti Yoseri tibahabulwa ne family ye baali bamaze okutwala akasiivu kamu obukadde 9 okuva mu kittavu ky'abakozi 1.9 trillion Ugandan shillings nga teziri mu NSS bazitwala bano kwe kuleeta kisaga ky'amabaati nga tebaagala ekintu kino kigende mu public bakyule nti ensi ejja kugwa eddalu kino kyajja kitya njala sooka weebuuze goloza lwaki amabaati gano gali gagenda Karamojja of course gali gagenda Karamojja kituufu ekyo kyokubiri ani yakola shortlist oba ani yakola olukangagga lw'abantu abalina okufuna amabaati ago ani yakola shortlist y'abantu abalina okufuna amabaati ago eyo question nti ani yakola olukangagga lw'abantu abalina okufuna amabaati ago ani era ani yatowa order amabaati ago gagabibwe era bategera batenda amabaati ago gali mu Prime Minister's office byebuuzo bisatu byenjagala oseko weebuuze era lwaki betuyita bannabyabufuzi abali mu offices z'enkizo bebafuna amabaati gano lwaki sibala DC lwaki siba chairman C5 kati nyenda basomesa kibayita politics ne diversion olwale ekisokera ddala mumaze okutegera ebibuuzo ebyo kati kiki n'ekibuuzo ekirala mukitegedde bulungi nti diversion kati okubajja ku kausirivu kamu obukadde 9 mumaze okitegera kati mbatutte wano njala kubuuza lwaki Museveni abantu basinga okutya politically ate nga basoma balina ebitabo bibali mu ssaga y'amabaati Prime Minister yennyini Nabbanja yagambye nti bannange munsaasire saasoma nnyo naye baminister bentwala basoma nnyo okunsinga kitegeeza balina n'experience mu bubbi si basobola bamanejinga oyo Nabbanja yagamba Uganda munsaasire Nabbanja saasoma nnyo kiri awo naye abantu benkulembera baminister babbi ate basoma okunsinga balina masters balina PhD balina degrees ndi wa diploma mu education nsomesa lya basajja babbi ate basinga ebitabo kati ngenda kukola nti bane munsaasire nze Nabbanja waabwe oye Nabbanja bakulembera balina masters balina PhD Prime Minister ye head of all ministries naye bakulembera babbi balina professional mu bubbi kati oye Nabbanja nga tumutaddawo weebuuze omukazi yali asinga amaanyi mu East ne Central Africa ne mu Africa nga ne mu nsi bamubala ku nnaku ku bakazi 10 basooka Rebecca alitwala Kadaga yali mu ssaga y'amabaati kitegeeza politically image yagisse weebuuze lwaki finance minister Matiya Kasaija yali mu ssaga y'amabaati weebuuza lwaki Anita Among speaker number 3 yali mu ssaga y'amabaati n'abalala abanene kino kikulaza nti Museveni politically babadde asinga okutya mu cabinet ye yamaze obateekako kye tuyita malice oba corruption charges tebakyasobola kuyimirira wali nga bamu challenge nga domuwa amagezi abo gyabanazizaawo oyo politics wa Museveni okitegera ani yakoze shortlist okolukanga ganto ne yanofuna abati bwekane bwekane ani yakikoze lwaki siba chairman C5 lwaki siba RDC
Lwaki abantu abanene abalina profile lwaki bebawadde mabaati gano? Kubanga abo bantu badde balina omuchallenginga. Kati njagala omuli mu cabinet ya Museveni. Who can challenge Museveni politically? Who can challenge Museveni politically in his cabinet? No one, because each and every person in NRM government is corrupt. Ate balina record ne finance lina. Bwaba agenda kunjega kupesa njira kupesa nwetu. Kati njala badde mufune ekifaananyi kituufu muve ku mabaati mudde ku kirala. Nabala by'obuwuka ne birungo damage. Spicy Diana asima yakoze. Najja nenjogera ku Spicy Diana ne munvuma. Ne ngamba okay. Bijja kuvaayo mpula. Byange birekaawo. Ne biva nasirise. Nayogera Kamiro ne banvuma. Ne nga okay bijja kuvaayo mpula. Waliwo ensonga. Lwaki Museveni akola ebintu bino wano? Mujjukira bulungi nti Jose Chameleone yali mu ssaga ey'okutta omuvubuka gwe bayita Kalamaji. Lwaki teyagenda mu kooti? Lwaki tebamutwala mu kkomera? Kubanga is a public figure oba celebrity. Museveni abaako wamuteeka omukolera mission ze. That's why nti Chameleone teyagenda mu kkomera musiba. Bamucontrolling out their case. Babaako kyayogera bamuga Kalamaji case ng'asirika. Kati yensonga bamuteka okuchallenge Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kaseera nga amuvuma amulumba ne Kyagulanyi musirikirira akekanyebwa. Zamutegedde engeri gyakwasaganya abantu be. Tumaze tugenze koyo mwanyina mugumu yita birungo sinzira mwogera balaga profile onjirina jala babuza. Spicy Diana omvubuka yafiira mu makage. Mumanyi lwaki musango lwaki bamuvuna lwaki mutafiriddewo. Ne bamuteekaawo ne bateekeyo kesi nebeeraawo. Neba agenda mukwata mukwasi bati ati ino musawo mwana yafirewo kola bwoti nga naye akola kyalina okukola ali ku mudumu gwa mundu. Kandi abana baminisita bonna abadde mu busagala bati bonna abalina alina kesa abikulako ono kino ojja kyovula nti abasajja boogera arrogantly bali ku pressure yabakozesa densobi. Kati nobody can challenge Museveni within his cabinet. Nobody can challenge Museveni in the music industry kuba singa bonna bali nako records. Yenkola Museveni gyakola mu ebintu bye mutegedde bulungi nnyo. Kati sagala mudde ku diversion z'ababaati bichi kubanga akikola kati mbabulidde ekyaspazidan nabuda buli kimu nembaga file y'enjirina nagireka namwesonyiwa nagireka nabaga njirina ani ali mbaga w'ebintu bye nabyo bibikiza mbimayi bikine sere jazijjandiwe na muleka buli siwenti kubanga it's not my business. Njakadde bategeeza ko butegeeza Museveni wakola ki bwakola ebintu bino musooke mutegeere. Kati bano bonna ba minister kati nsomyeko musimanyi abawandiikidde buli muntu agenda agulamba ati agazzeeyo mu criminology mu ssomo erisoma ku bufuzi bw'emisango. The moment you commit a crime, nobody can reverse that crime. Bw'oba so omuntu tosobola muzambulamu omuntu aba afudde bagenda kukyajinga mada soboba tosobola kukyusa bubbe bwa bintu oba kintu kiwabbi okizzeeyo. No, it's already a crime. Kati bwagamba nti bagulamba bati bagazzeeyo kitegeeza nti already ayongera bakomitinga ku musango baakola nti baagenda ne maaso ne baagala okwejjako omusango bagule bizibiti babizzeeyo. That is your seriti bahabula bwemutamanyi okitegeera okujjonga mwayika windows oyo gwe bayita yeseti bahabula otabasira mutano wakalezi muzezede ensanga bisibe na nyini toilet etambula kyakola ekyo kyemutamanyi. The moment you commit kastozo musango tebaguzza advance oba oguzizza olinda kibonerezo kusiba mulamuzi kussa kukola ki kussa kusalira kyekyo bayitani yoseri. Kati zomutegedde bulungi nnyo basomesezaawo awo. Kati njagala tugende ku information endala. Kati diversion y'amabaati mugitegedde kiki badde bakweka akawo akasirivu kamu obukadde 9 mu 7 families babba mu NSSF. Yalonda IGG Olive Namisango tuliyomwe kamya okulira office y'abali bw'okunoonya abantu abali enguzi mu government. Office eno Museveni si yagimuwa wabula muto wa Museveni Salimu Salakanda nako yagimuwa kubanga Salimu Sali yawujja ekiwojjero ky'ono omukazi Betty Kamya. Kati Betty Kamya talina bw'asobola kugamba nti agenda kuwabira bali mu government ya Museveni abawabira nti babbye amabaati oba babbye ssente. No, era tasobola kuwabira Salimu Sali, tasobola kuwabira Museveni. Bamuteekawo ng'eggongole siba akabugulu bale mubbe yasigaza abugone bale mubbe. So Olive Betty Namisango Kamya ekiwojjero kya Salimu Sali tasobola kuwabira mukulu wa baawe Museveni, tasobola kuwabira basajja bali mu government kuba talina kyasobola bakolako kubanga naye nyini already naye ali involved bwe yalinga akyali Minister of Lands yali corrupt ya basede bafune babba n'amataka system ya studio ne gye bano talina kyasobola kukola.
Kyofuna ati bambu omulimu IGG kifaananyi kiri awo kitudde mbona yakola mirimu. Awo nawo nvudde mutegedde bulungi. Tugenze ku information dala. Buno bakanjagala bugende mu sharing video. Buno bakanjagala bugende eri Archbishop wa Uganda atwala church y'abakatoliki. Mukama wange yala kutegeeza na information gye nfunye nagifuna 4 days back. Mu seminariyo zonna ezitwala Uganda ez'abakatoliki gye mutendekera abaseminariyo abantu bamwe intake ze mwakoze recently njera kutegeeza nti muyinamu abasajja 20 abayingidde mu different seminarios nga basajja ba ISO bali new recruits batadde mu Catholic Church okuddamu okulikulutinga bapya. So Catholic Church ya Uganda ne Archbishop wa Uganda njera kutegeeza nti intake ze mwakoze okusomesa abaseminari abapya mulimu abasajja 20 abanyarwanda bemwataddemu aba ISO Museveni byazzemu okulikulutinga already mwabali kulutiza ngete mmanyi bagenda kubanga basomesebwa era mujja kuli ekinafa mu Catholic Church very soon mwayongeddemu ko bambega ngera mwaza kikola ndoza tutegedde bulungi tukiriziganyizaawo ndera swa kubiso information y'abantu ndifengere ku information eyande sentufu ya ndera kubiso information y'ana eri geno ntwengere ku information entufu munaje mulindiridde. All right, tugenze bwetu gwenna ngowagira enkyukakyuka oba oli wa national platform batali wa national platform kana akalowoozo ka eno message yo bobango badde olina loan mu Pride Microfinance ngoli mu ankyukakyuka ebintu bino babitaddemu akasajja mukimanyi nti mwenna abatawagira nkyukakyuka nga muyina loan mu Pride Microfinance babataddeko erinnya ly'abayeekera era nga nebo wafuna loan nga wagitwala batandise okukola search ku muntu yene yatwala loan kasita bakizula ntowagira Museveni bakuyita muyeekera bino omage mugenda okufeesinga bayinza obbalemesa okusasula loan zammwe batwala security zammwe oba muyinza obutaddamu kufuna loan mu Pride Microfinance nekino bakikoze nga kigenda mu financial institutions zonna ziri mu microfinance eziwola ensimbi kati nyala mwegendeze nnyo ng'oli wankyukakyuka. Please making sure you hide your identity. You hide your identity politically. You need to hide your identity politically. Baba kubuza nti liwa ena bagenti yes ndiwa ena limunego mutima go chimainti munda ndi wachi wankyukakyuka. Otherwise eno system bagitandisa atandikire mu Pride Microfinance the moment kasabategera nti oli wankyukakyuka olwa national platform munnange loan yo oyinza obutafuna loan bubanga oyina loan bagenda kukola obadya bonna ate basobola okubanga ne insurance yo gye wateekayo bagikulemesa ogifuna ng'ate ne security yo bagitutte. Ekirala kino njala kigende ku mwenda abakola business abawola loan mu banka n'abaterekayo ssente. This is my last message in the financial sector. Nabagamba nti banka ezimu zirakinga ssente era nzibagamba ennyingi nnyo. Nkoze survey this week all over other banks across Kampala and other districts. Njala tegeza public ne bannayuganda mwenna nti doza mulabyewo obutagaba ssente mu banka buli gyogera bagamba network eri wansi si mu Centenary si mu Equity si mu ki Central Bank ya settings ekintu kino nga tebayina liquidity oba tebakyayina capital gwe basobola kusaasanya mu banka zanjawulo abantu kufuna ssente zabo within time limit gye babasabidde mu ssente. Abantu bangi babadde mu banka ez'enjawulo baga nti network eri wansi. It's now approaching 2 weeks kati bafuna ssente zaabwe. Bowosa milioni 5 bazaga soka kutwaleko 2 edalo kime wiche ejja. Kino kitegeeza nti ssente mu saturation teziriimu. Gwe yateekayo ssente zebawandinga mu GSL nga muganya okujjayo ssente kati eyabawula esiridde kizaako ki kati muganda yenkutegeeza bw'ofuna omukisa ng'osobola okuwithdrawingayo ssente zijjeeyo naye nga mwenna bali kuno nkimanyi bulungi nnyo mu feesinza challenge eno nti abantu bangi mugenze mu banka okujjayo ssente bavuga nti network teriiko. Bwe mbanga natwala hard cash mu banka ne muteekayo ngale back statement nyine ne milioni za 20 basa tunezijja zije tunanga network eri wansi jangu enchane cyane nga jangu ne luli nga jangu luli mbasi kitegeera kati mwenna mwegendeza balina ssente mu banka nabagamba dda naye nga kiki almost 2 weeks abantu baludo tebafukyafuna ssente mu banka
tebakyafuna sente awo nno wavudde okulya n'okkomba essowaani kati njagala tutandike video eyandeese muna gye mbadde mulindiridde bulungi nnyo. Alright, okusookera ddala njala okwebaza mwenna bannayuganda betutambule na bumwe okumala emyaka ekikunukiriza mu 6 weddu. Mwebale nnyo kubeera ku mutimbagano kuno, mwebale kunjagala, mwebale kumbeera na kunjira omubiri. Njala okwebaza bannayuganda betukola n'omulimu gwe mu social media kuno ku bwenyi bw'ekitabo ku TikTok ku Twitter mwenna nga mulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mwebale nnyo mwebalidde temujjangu okwo. Naye okusookera ddala nze nammwe njala tutola mu mukisa guno beebaza nti singa simmwe singa empologoma ya Buganda teriiwo. Nkiddamu singa simmwe singa empologoma ya Buganda tekola ki teriiwo. Mujjukira nti ebyafa bisoma nti ne Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Muteesa okumutira e Bungereza ne lipooti yabula olw'abantu abatono abaaliwo abakuuma ekyama ekyo. Yengeri yemu gye baali baagala okuttamu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II nti mumuttire mu kimpukumpu nga tewali ategedde. Nga nze eyanywa nemmala okunywa nemmira n'okumira ate nesikola ki nessiza nagamba kankiyimiriremu ekiba kibe nga nkimanyi bagenda kunvuma bagenda kumpita kyebaagala bagenda kukola kyebaagala naye nga nze ebyo tebindya kubanga ne musajja muganda eyazaalibwa nenjalulibwa nengerako n'emikolo gy'abalongo ne bampimulira eyo nenkulanga bampimudde bulungi nnyo kati ebyokumpimula lwekumbaagwe tebikola ki tebindya kati nammwe nkimanyi tibadde mugumye. Njalo bebaza nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mulabako olwaleero amaanyi gammwe mmwe abatono. Njalo bebaza nnyo mubala omulimu ogwo singa simmwe singa Ssaabasajja Kabaka taliiwo okusinziira ku information gye nabawa bandibadde baamutta dda era nga baakola dde ekiddako. Naye njagala okubebaza nti Ssaabasajja Kabaka mulamu asobola okutambula bulungi nnyo mwamulabye n'awubirako Obuganda era mwebale nnyo kusaba alinamu n'amaanyi agasobola okutambula. Naye kati wano wava okulya n'okkomba essowaani. Lino eddoboozi si lyange, musajja muganda yali mpadde ndi muzannyire, then ntandike information kansunete mbala mwatuuse. Tandise bwenti. Teacher, osibye olya munnange. Naye okimanyi nti Uganda kati eri divided into 2 groups. Kwegamba waliwo gurupu ekiwayo ky'abantu abategeera n'ekiwayo ky'abantu abatategeera. Ekyo kyo bwe kiri. Era omuntu ng'okola bulungi analysis yo osobola okukitegeera. Ekintu kino nkijje kuki? Nkijje ku bino bye tulaba bino ebya Ssaabasajja. Ebbanga lyonna zire natandikira okutegeera ku mulwanya mulese mwogerere tewali lunaku na lumu Kabaka bwe yalabikako bweru embuutu ne zitavuga essanyu abantu kugamba niwataberawo okujaguza kugamba nga nenva gyava mu lubiri okujja mu bantu mu public ebeera nga yeye y'ekitiibwa kya Buganda yeye y'ekitiibwa kye nga ye omuntu nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Naye Kabaka n'atuuka okulabika bino nga ali mu musenyu bw'ati olaba ne bwe yandibadde Mayiga ng'alabikiddeko ku musenyu ku biiki wagenda okuyimirira yalitaddewo akaliba akamyufu n'akatebe ke n'akateekawo n'alinnyako. Naye Ssaabasajja n'alabika bw'atyo olw'okubanga puresha ebale bubimbu bamuggyayo olw'okuba waliwo enjogera eriwo nti no Kabaka no rane kati bamuggyayo mu ngeri yonna ey'obuswavu yonna emuweebuula. Bakatikkiro bonna tetwalabako kitiibwa kya Kabaka nga kikkakkanyizibwa bwe kiti tekisoboka. Naye buli lunaku ekitiibwa bagenda bamujolonga ekitiibwa bagenda bakissa wansi. Naye ne neebuuza kale balikala abataka be baakola twabiraba abamu banakinaki n'ensowole nga bulijjo oba otubuulira. Naye nze ngamba oba ne bakatikkiro bano abaliwo Mayiga be yasikira oba lwaki tebeekolamu omulimu ne beekubira ku busibu ne bagamba naye bannange nedda kigaanye omusajja bikalemeredde akasajja
olina amannya g'otuuma abantu nti Wasanya mbutuufu nayo leero lwennyongedde okulaba nti Mayiga Wasanya yajja kusaanyawo kitiibwa kya Buganda n'okusaanyawo Kabaka. Kabaka tasobola kulabika bw'ati mwebyo ebintu ebyo eby'okumuweebuula nedda. Alright. Oyo muzzukulu wa Buganda. Kati video etandise kavudde kwanjula kabikuse. Kandi bavire ku ntono. Kasubire nti buli mwategedde. Okusookera ddala njera soka bategeeza mwe n'Abaganda abali ku side etegeera omukulu n'abagambye nti Uganda oba Buganda eyawuddwa mu bitundu bibiri kuliko abategeera n'abatategeera. Ogwa ku side ki kyekisookera ddala ekyo ng'akimaze. Omulimu ogwange n'ogw'Abaganda abategeera tugukoze tugugusizza singa simwe singa Ssaabasajja taliiwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okusookera gye ategeeza Abaganda mwenna abadde munaakabuusabuusa oyo abadde Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II empologoma ya Buganda mutabani w'omugenzi wa mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Toddamu kubuusabuusa nti yabadde yeye. Naye ekibuuzo kiri nti yatuusa atyawo. Kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri. Mweke nyini banda Uganda bali ku social media. Mwanne yambisa nange emizimu gya Buganda ne gimpalampa ne ginnenya n'enzijja okwogereza nga tewali yali akyogeddeko. Ab'Emmengo, abalangira, abambejja n'abantu ne bannabyabufuzi bonna buli omu ng'agabuutikidde batusirisa. Nenvaayo n'engalabi yange. N'enteekawo omugongo ne bakuba. Mpaka nakati bakyakuba. Naye ekyo si kizibu kyange. Ekizibu kyenkulaba nti Ssaabasajja Kabaka enkuyegezi kyamukubira edduulo. Ekyo nkyebaza Mukama Katonda namwe nkibebaliza. Kati koodi empya yino. Buli lwolaba omuntu yenna ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka he is a human being, he can fall sick. Oyo mukozi wa NRM. Buli lwolaba omuntu ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka muntu ng'abalala ate era alwala mwera akuze mu myaka. Ye kodi empya yafulumye nti Ssaabasajja Kabaka is a human being, can fall sick and actually is aging mbwakuze. Chaba NRM kibatandise okukozesa wonna ku propaganda bwe batambuza ku social media kubanga Museveni kyayagala. First and foremost Museveni mu system ye gina bagamba nti bw'aba anatta omuntu asooka ku humiliate nga kwono na kutyobola kitiibwa kyo otuuka okufa nga tewakyali akulina mu value wadde okwagalako ekintu n'ekimu kye tuyita humiliation. Ekyo kyakinamu masters kyabadde agezaako okukola n'enzijanga defender for all along anti defending. How? Nabagamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde badde bagamba alumbe akaliko empewozo nabagamba no wait a minute Katonda ajja kiproving and akiproving. Media za Uganda zonna ne radio station never presenters n'abantu abali Mmengo ani yali abawaddika ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mu abadde banka gyonna okujjako nze ne social media kebere CBS kebere BBS kebere Bukedde kebere Monta kebere nteri yabo kifaananyi okujjako social media ng'ekulembeddwamu nze n'abantu Abaganda balina empekemera bali ku side etegeera. NRM ba propagandalisti Mayiga n'akabinja konna akali mmenga abasajja bakulu bategeera bagawumbidde nga bajja ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka ng'akyalabika bulungi ne biteeka ku mutimba nga Ssaabasajja Kabaka alabiseeko y'Obuganda agabudde akoze kino simanyi agenze simanyi akozeeko dduyo ng'ebifaananyi bifu byonna. Ekifaananyi kye mwalabye jjo yoyo Ssaabasajja Kabaka Mayiga gwe badde apostinga. Ekifaananyi kye mwalabye jjo yoyo Ssaabasajja Kabaka media za Uganda gwe zibadde zipostinga for good 5 years. Ekifaananyi kye mwalabye jjo bannamawulire kye badde bapostinga for good 5 years. Yoyo gwe badde bapostinga. Before nga tonnavuma Lumbuye ekifaananyi media za Uganda kye badde kipostinga for good 5 years nga nwana nabo mu media kyekyo Ssaabasajja Kabaka kimumule kyafaana. Ngira mulumba Lumbuye. Abagambe nti no kiri bwe kiti muganti kiri bwe kiti nga nze si muntu mulwana nange mwerwanyisa mwekka. Obwakabaka bwa Buganda obwa Bunyoro obwa Busoga obwa Nkole n'obwa Tooro n'obwa Rwenzururu bwe bwakabaka obusigadde mu East ne Central Africa and on top of Africa obusigadde nga bukyekizizitinga.
Omungereza tabwagalawo. Omutusi tayagala bwa Kabaka kubanga yiwa bali agala fuka Kabaka waabo. So kati gwali agawumbidde. Ngera kutegeza. The moment empologoma ya Buganda eserera nevaawo amanya gamwage ekiganda mugejeko kuba mugenda kubonaabona. Ola mubonaabona waali ne muli amolokwe. Ngera soka kubuuza. Nwanya na media n'abayabe mengo for good 5 years ku kifaananyi ekituufu kya Ssaabasajja Kabaka nga bapostinga ebifaananyi ebikadde nga badde afaanana. Eno message njagala mugisalira mu propagandist wa NRM ngo bayita Isma All Access. Saagala nnyo kwogera ku muntu wadde muwa marriage. Ne kano ka message njagala kagende gy'oli. Mukulu, bwe mbasikoze video ebiseera ebimu olakinga content obesinga content gwe mba nkoze, which is okay. Naye ekigambo kye bayita okumanyira n'okuyisa Ssaabasajja mu kamwako kitoddamu kumanyira Ssaabasajja Kabaka. Kola data politics wo, kola social life wo, kola ebintu by'okweyambula okutintinga ebirevu n'okugenda mu bantu b'ozanyiramu abaana bato abatali bya myaka gyo. Ekigambo kye bayita Ssaabasajja Kabaka kijje mu kamwako. Kubanga tomanyi nnono za Buganda, tomanyi Buganda, tolinaako nsibuko. Naawe olinga kitengejja. Obudde bw'omala ng'ojolonga Ssaabasajja Kabaka. He's a human being. He's aging. Simanya agenda nnyo ku kibi. That is malice. Isma Olex ebintu by'okola byesonyiva ku Kabaka. Obudde bw'omala ng'oli ku Ssaabasajja Kabaka omujolonga wandibadde okoleramu bintu bingi ekisookera ddala. Ku myaka gyo wandibadde olina family. Toneebuuza lwaki sirina family. One, government gy'oserving erina ssente. Wandigeze bakuwa ssente n'ofuna obuvunaanyizibwa ne bakugyamu enkwaso ne bakuzaalira omwana n'ofuna okutegeerako ku myaka gyo. Otherwise omuntu bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka is aging era he can fall sick like others mbw'afaananga bwali kitegeeza gwe kennyini teweemanyi. Gwe bw'owalwala testicles oba buli maawa n'otazaala wakyukako ki? Nkubuuza. Bw'owalwala buli maawa oba testicles obutavaamu wadde omwana omulema wakyukako ki? Did you fall sick or did you change physically? No. Time gy'omala ng'ojolonga Kabaka. Gamba Museveni akuwe ssente ogende wali ewandege ya Mbinyonyi bakuggyeko enkwaso ofune omwana. Olwo ojja kutegera obuvunaanyizibwa ne kye bayita obukulembeze. Ogamba nti wasoma. Era olina degree. Lwaki bakulekanga blog osigale ng'oleka tebakuwa wala DC, tebakuwa minister, tebakuwa waki? Kubanga bakumanyi wa useless and you won't be them. Tojja kubanga bo. Kali akabinja Banyarwanda beyagalanga bo. Ne wono yassama ku makyapa akolo n'ebirevu ne biddamu ne biddugala. Tojja kufuuka bo kuba bakozesa. Oli muyigirize. Lwaki tebakuwa bwala DC? Tebakuwa muli mu parliament? Tebakuwa wa minister? Oba tebakuwa wa chairman C5? Kubanga tolinga bo ntegere bagimanyi. Time gy'omala ng'olekana kubanga ogenda kufa. Mu Buganda omusajja afudde nga tazadde tukuyisa manju n'essaawa kuba kuzikira ziba za njawulo. Ssaawa z'omala ng'omala omanyira Kabaka kubira Mukama Museveni oba kubira hamba kuwa essente bakutwale wali ewandege mu binyira bakuggyeko enkwaso bakuba omukazi gw'oyagala ofune omwana obudde bw'omala ng'oyasama oyogera ku nsonga zotomanyi za Buganda. Owulidde busi mukulu. Lekera kuddamu okwasamira ku Ssaabasajja Kabaka. Kabaka si content. Ate ensonga z'emmengo zoogera ku Baganda bokka abategeera so saabatamiivu abeefuula nti basiraamu naye nga si basiraamu. Nkikuddamu never ever again to talk about His Majesty the Kabaka of Buganda. He is a human being, is aging. Kati mukulu oli myaka 4 plus. Kabaka omusingako emyaka 27. Nene bw'otogera Ssaabasajja Kabaka akusinga okunyirira. Mu mbeera gy'alimu akusinga okunyirira. Kati kankusomesera sino leero otegeere nga nkuwa example. Ono omukadde omulaba? Nazaalibwa April 1932. Naye nina essanyu lingi ku mutima gwange. Neebaza Katonda. Kubanga Katonda yangabidde obulamu. Ku myaka egyo 91 neebaza Katonda kubanga sirina kyonna kinnuma. Era bannange abakyali abato abavubuka mbakubira omulanga mwagale Katonda.
katonda ye nannyini buyinza bwa buli kintu kyonna kye tulina oba kye tulaba. Oyo jjajja bamuzaala April gwe mwezi ogwokuna bamuzaala kuzo mwezi mwenda omwezi ogwokuna 1932 alina emyaka 91. Ssaabasajja Kabaka bamuzaala 13 omwezi ogwokuna 1955 alina emyaka 67. Museveni alina emyaka 9. Labwatunula ne Kabaka gogamba is aging. Never ever again talk about His Majesty Kabaka of Uganda. Kola bi programu byo sime kibi todanga muwade nona kundolumu obudde bwomala ngo yasamirira gende wa Museveni akuwe sente bagende bajjanja obulimabo ogende ozaale kubanga ne bonofa nga tozadde tugenda kuyisa manju ne sawa zibazikira kabafute bazizikira kogwe kutukuzika ku sawa ndala kubanga toyina history tuna mukulogolese todanga mu yogera bino politics wo osobola okulumbanze Lumbuye no problem, you have all rights sina kuyina ko buzu. Toda mu kuyisa statement ya Museveni yaga mutandiko gamba Kabaka is a human being can fall sick, simanyi is aging at 67. Museveni alina emyaka 9 olujjajja gwe kuzanyira alina emyaka 9 mugumu. Kabaka ne wali ku myaka 67 akusinga okunyira atenga alina ebizibu. Musimanya agenda anyo butiko simayo mu gwe bajja kukuba ebinyo n'ebirivu bijja kuddugala nze nkubuulira toddanga mu kodi ya mugitegedde. Kodi gye batambuza kati Kabaka is a human being, he can fall sick and is aging bwakuze 67 years nga Museveni wa 9 mugumu ono mukazi agenti wa 9 mugumu ne mulabalinga amya aile waliwa nazaliwa epo mwenda 1932 aine emyaka 9 mugumu wali todanga mu bubyogera byonna. Gwe kumazi sagala kuwa budde nenkula budde ebyokukola olina bingi nnyo nkugamba oganti wasoma olina buli kimu wakitaba kuwa muli kuba bakwetaaga bakumanyi nti woosobola kwogera bitakwatagana. Kati awo tuvuddewo bakulu video njala tugikwate mpola mpola nga tuva ku mungaali akatogo tutandise tutya nga osinagendawo nga sinagenda Kabaka njala tuyisewo akantu kano bwolira bulungi nnyo. Sente za NSSF akasirivu kamu obukadde 9 bwe zabbibwa ne baleetawo amabaati saga ne bagifula diversion na kiri party big embagambye kati sente za NSSF zaweddewo baagala kuleeta programu era bagenda okubbira sente. Dr. Luther Chenka student otuuse ne mukama oyo seeri programu empya yeruwa Minister of Health under Dr. Luther Cheng ba proposing okuleta bill mu parliament ngeganti it's a mandatory to every Ugandan to pay for her health insurance. Ekitongole minister of finance bakuyobulamu yagambye nti egenda kuleta etteeka mu parliament liyisibwe nga buli muna Uganda nakimukakatako okusasula sente za insure ey'obulamu ng'ogisasula. Kino kiba kituzaayo nti baagala teekawo etteeka lino baliteekeo libenga likola buli muntu ng'olina okusasula sente eza health insurance. The idea is not bad. Ekirowoozo si kibi. Baani bakirese luddawa kikola ddi bakireetedde ku baani? Those are the questions they use. Kati njada mu mpulirizo omukyalo ono then ndyoke mu reasoning tugende ku information gye mulindiridde mwena muwulize bulungi nnyo. So to address the issue of a huge health expenditure, which is really out of pocket, in spite of the fact that we keep on saying that our health services are free, we are working on a national health insurance scheme. We are now at the tail end, and in the next few months, we shall have the bill presented both in Cabinet and in Parliament. Now, in this bill, the health insurance bill, health insurance is mandatory for all, which means all the entire population in Uganda must join the scheme. And it means we all have to contribute to the scheme. Everyone must contribute to the scheme. And when we do that, then we will assume that all of us have already paid for our health services. But of course, we all can't contribute at the same rate. Actual studies have been done to determine the rates at which we are going to
contribute on a monthly basis. You can choose to contribute monthly, you can choose to contribute annually, you can choose to contribute at your own pace, but we all must contribute what is allocated to us. And that means families will have to cater for their loved ones. Oyo ye minister by'obulamu n'ababbi yeyita omusawo Ruth Acheng ng'agamba nti bagenda kussawo etteeka mu parliamenti nga buli munnayuganda yenna kikwetaagisa okusasula enshuwa y'ebyobulamu okufuna obujjanjabi. Madam Ruth Acheng bw'ayogedde bw'atyo ne mujjukiza nti ekittavu kya NSS afantu gye batereka ssente z'okubayamba mu bukadde zonna zabbibwayo bagenda kukola ky'okufuna ssente n'okufuna bye bagenda okuba kuba tebalina ssente balina kuleeta kino batya. Buli munnayuganda bagenda kwesasula health insurance kiba kirungi nnyo mu nsi zaakule. Njera kubuza ekibuuzo kimu. Health insurance tugenda bagenda zisonda nga zigenda ludda wa. One, Uganda obunene bwayo referral hospitals esinga obungi zonna zennyini zeetaaga okuzijjanjaba. Uganda hospitals also needs medical care, medical attention. That is Mulago, Kiruddu, Kawempe, Masaka, Gonna Kasasiro. Amaliro gennyini geetaaga kujjanjaba. One, temuli malagala, temuli bikozesebwa, temuli basawo, tembasasula. Madam Ruth Acheng, government officials, when they fall sick, they all transferred to either Kenya or to Europe or America. What about the indigenous Ugandans who keeps on who keeps on paying taxes on daily basis? Is there accountability? Abakozi ba government mwenna ba minister bwemulwala mugenda Nairobi oba mu America oba mu Europe okubajjanjaba. Kati bannayuganda basasula omusolo olunaku bagenda kujjanjabirwawa. Kyekibuuzo ekisooka. Chomba musoko kola, first invest in the hospitals, mutekemu eddagala, mutekemu equipment, mukole buli kimu ekigenda nga namwe mulwala mubeera mu malwaliro ago, then we shall contribute on insurance bill or in insurance, we shall contribute on health insurance. But if you don't do that, don't waste your time. Go and sleep with your husband and produce many kids as you can. But don't fool Ugandans. Tukoya ababinchiddamu. Musoke muzimba amawalire mu Uganda across the country. Mutekemu bikozesebwa, mutekemu amadagala, musasula abasawo, namwe mulwala nga babajjanjaba mu Uganda, then you shall contribute. But if not so, genda wekane bawo ofuna olubuto balwa abana 10 bazaale osirike busirisi, zip up your mouth, don't shout. Mutusiriwalirako. Mwe mulwala gwenda kulala ku Istanbul ngozano amagulu oba wali otunudde mu gate gye bafulumira nga amagulu gali eno gyova nawe nyini wetaga kujjanjaba atoza mu tufure insurance before nga tonna sirula kuleta bill. Amalo ga Uganda genyini gali ku oxygen getaga medical attention. Kati mugaba na Uganda basasule medical insurance kuki nga mwe mulwala n'abana mbatwala mu Europe mu America. Kati muoza yereshe wabana abasajja basumira ne mwasumira ludda bagunde. Mwasumira wa. Tetuwandiganye, it's a good move, but on what? Bwemulwala mugenda Bulaya. Bana Uganda basigala basasula omusolo. Eddagala mulibba. Amalo temuli bagala, temuli bikozesebwa, abasote mbasasula tewali kiriwo. Olunaku lwemulikira baga nti Yoseri yagudde eddalwa mututte mutamika. Yoseri yayise Windows ali Kiruddu. Yoseri yayise mukazi we Janet ali wali ali Kawempe. Oba ali ku clinic sima tujja kutandika ole buli mwa ne buli afuna musimeno mu agenda kuzala kasitani akato ali agenda mu America. Yoseri yayise Windows agenda mu America. Ono maso Glory besije buyavu abadde mu suite zina bamujjanja bamujjanja German Shepherds jabadde. Mazi German Shepherds bali zambogole omwezi ogwedde jabadde nga ali bamujjanja bembwazi muluma. Mu Uganda abali mu Uganda sibantu. Wachi mujifulantire mweli ana n'abaana. Awo sigenda kulwawo. Kati tutuse information kimwagala. Ssaabasajja Kabaka magulu nyorera mu tebe okubiri tukuyoyeza kuba nti kati olimu olungubanguba obusobola okutambula kirungi nnyo. Mukama yebazibwe. Naye
tukimanyi nti embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu n'obulwadde obumuluma obwava ku butwa obwamuweebwa enzijanjaba gye bamujjanjabamu emukosa mu ngeri emu oba endala emukosa physically emukosa mentally. So wetwogera Ssaabasajja Kabaka mentally tali bulungi. Omuntu yenna asobola okukozesa embeera Ssaabasajja Kabaka mwali n'amukozesa ky'ayagala. Nkiddamu tuli basanyufu mu Ssaabasajja Kabaka kati twamulabyeko enkuyege zimukubira endulu asobola okutambula. Naye olwokuba nti yaweebwa obutwa ne bukosa omubiri gwe n'obwongo tali stable bulungi ku bintu ebimu. Era ngenda kusaba nga sinatandika information eno yenna gwe tuyita wardrobe manager akwasaganya ennyambala ya Ssaabasajja Kabaka bakugobe ku mulimu nga nabo gisimufungize. Wardrobe manager oba fashion designer wa Kabaka essaawa zino amugamba nti yambala kino bakugobe ku mulimu nga nabo gisimufungize. Omulimu gwe tokyagusobola bakugobe ekyo nga nkimaze. Ba personal assistants ne ba security ne bagobe ku mulimu nga nabo gisimufungize. Okujjako nga mukolera state. How? Omuntu nga Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali therapy gy'afuna takkirizibwa wadde okutambula okubeera mu public wadde okukola ekintu kyonna ali vulnerable as we speak right now. Olwokuba nti Museveni ayagala kudegradinga Ssaabasajja Kabaka mutuusa ku ssa lya muntu wa wansi nti any fool can meet his majesty the Kabaka of Uganda. It's that what is taking place right now. Kansulenti mufuna nabage tugenda gitambula mpola nga mbawulira ebintu bino. Your series method to deminimize someone okumumalamu ekitiibwa nti any fool can meet his majesty kyekigenda maaso. But wanonenya ba personal assistants n'abavunaanyizibwa ku ndya n'entambula ya Ssaabasajja Kabaka. They're supposed to be chased away. Mayiga si Katikkiro. Teri muntu nga personal assistant nga yasomako nga amanyi n'engeri omulwadde gyamuhandolingamu tosobola kukkiriza Ssaabasajja Kabaka kujja mu public. It was a mess and it is a mess. Ssaabasajja is physically weak, is mentally not okay to appear in public. So whoever doing this agezaako kussa kutyoboola na kunyomola ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka abeere nti buli muntu yenna asobola okuba nga amulabira wamulabira mufule omuntu wa bulijjo. Kanywe ku mazzi katandika butandise. Museveni n'abali Emmengo bagezaako kufuula Kabaka muntu wa bulijjo nti buli muntu asobola omutuukirira. Kikyamu emirundi bukyamu. Wardrobe manager yakwasaganya ennyambala ya Ssaabasajja Kabaka omulimu bakugobe. Ba personal assistants nammwe ku mulimu bagobe. Ne bahandula ba Ssaabasajja Kabaka nammwe omulimu guveeko. Ne Mayiga wandibadde wavudde dde Emmengo n'otambula n'otuviira. Olaba twali tukutaddeko pressure no Kabaka no run. No gamba nti ovudde mu luwummula. Oyina ekifaananyi kyonna kiwalaze nga ovudde mu luwummula. Oba oyina oluwummula lwonna luwalaze abantu wageze mu luwummula mu kitundu gundi. Oyina ekifaananyi kiwalaze nti wageze mu luwummula. Mayiga. Oyina omuntu yenna gwalazeeko nti nabadde mu nsi gundi ebifaananyi bibino nabitadde wano nti nabadde egineko mu luwummula. Oyina gwalazeeko ekintu kyo kyonna. Tewali kubanga that's what we call privacy. So His Majesty the Kabaka of Uganda needs privacy. His Majesty the Kabaka of Uganda needs privacy and he needs more medical care. Tatsanide kujja mu public. This is humiliation of the highest order. Museveni kyayagala njala ategeeza public omukulu ono gwemwalabye ow'ekisaati ekyakyo ekya orange kiyeteze bweteze Ssaabasajja Kabaka amagulu nyondo olw'ebigendererwa byabwe n'amwetega era kyova olaba nti
yasoso postinga ne bigenda viral nemmengo ne postinga nenga tebebuza magulu nyondo yatuuse atyawo Ssaabasajja Kabaka gutumanyi muntu wa kuubira ku bantu njala sooka babuuza Kabaka yatuuka dde ku level oba ku ssa eritandika okwata abantu mu ngalo mu mbeera eno tukatandise mpola mpola kino kye mbagambe humiliation ekisookera ddala mu buwangwa bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka tasinkana bantu abali obukunya abali obwerere abali ku beach nabo bagenze ku beach agenda privately nga teri amanyi how dare you Ssaabasajja Kabaka yabaddeko abaana abali obukunya nga bali mu bikini abala bali mu bupale bwa wansi mu lupale obuto batambula ne Ssaabasajja Kabaka ku what kind of humiliation is this Kasoke mbalage nga akwata buli muntu Ssaabasajja Kabaka takwata buli muntu mu ngalo just a mere wave oba na wave nti abantu bamanya nti ababuuzizaako Kabaka yatuusa batya okutandika okukwata mu bantu mu ngalo bwati n'oli abali bigero boogera ojja kutya wuliriza Atyo. Ssaabasajja Kabaka ngakwata mu ngalo z'abantu bwati buli gwasanga mukwata mu ngalo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kanjidde mungere ku video endala tukimaze tugenda mpola tugenza ku video endala abaana bali bukunya bali mbupale buto batambula Ssaabasajja Kabaka atambula ku beach n'abakazi abali obwerera bamulaba obukunya tugenze ku video endala abaana abali obukunya abaana abobuwala n'abaana obulenzi nga bali bukunya basi batambulira ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yiyo bali werere baana bawala bali ku beach n'abaana babwe Ssaabasajja Kabaka tugende mpola yabakoledde sayini nga temulaba njagala gibalaga Kabaka tasobola kufuluma mu lubiri lwe nga wano tekuli handolayo wadde n'ogu kabeera omukungu w'emmengo kabeere bana bakyala bamutambulirako nga tekuliko wadde n'omu yatuuse okulaga sayini nti mwe abanneetolodde abasirikale mu njaga zaaki mwakire bulungi nnyo mwe basirikale mu njaga zaaki musajja tungaso tekuli mumbowa tekuli wadde omukyala ovunaanyizibwa amutambulirako tekuli wadde omukungu w'emmengo amutambulirako tugende mpola egyo emikolo gyeyanja bbeeyi omulama tegamukkiriza wadde okwetooloola baba abaana bali bwerere baba butambula kambe ne bali bwere
amajega mutakagamukkiriza okwetoola okutuula kwewange. Bagambye mu ntandikwa kyansone basomesa no bagamba nti Ssaabasajja Kabaka okujjanjaba kwaliko tekumukkiriza kubeera mu bantu butyo olw'ensonga nti eddagala bamukozesaako limukosa physically mentally so tali stable kubeera mu public. Bano bakikoze bakigenderedde yakikoze kye yonna kubanga mukimanyi nti mukola kikyamu. Kati waliwo political sage egenda mu maaso ngeri abagala okwefula nti Ssaabasajja Kabaka ali ku saidi yaabwe era ndoza muyise ku mitimbagano gisinga obungi kubanga Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna ng'oli Muganda Ssaabasajja Kabaka watula kabere musajja wasaza kabere wagombola okujjako bajjajjaffe abataka bebatamufukamirira ate nawo bulumba batuula omusajja ono okuyimirira ku Ssaabasajja Kabaka bw'ati yaani bako bisati bya kyenvu muleke ono yaani yesimbye osimbalala ne ku Ssaabasajja Kabaka yaani oyo bw'abanga ono ow'ebisaate bya kyenvu ajerega Obuganda era nga tabwagala nga ko bukyanga abeerawo yatuusa atya okusinkana Kabaka nga na wano tumula ku kitiibwa kya Buganda kikubiddwa ebbanga erisinga obungi nga tayimuka. Uyo mkisaati kye kya kyenvu uyo bayimba kitiibwa kya Buganda yagaana okusitula si bwe busoose. Tugende mpola mwebe tubaga ebintu bino tubabikozesa fujjo mulowooza tusaaga for good 5 years mbadde nnwana ne Mayiga n'abasajja ba media ya Uganda nga njagala public erabe ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekituufu kyalimu nga badinayinga tukola photo edit to editinga ebifaananyi mbadde mu postinga for good 5 years nga mudivertinga abantu. Kabaka gombadde mulaga abadde afaana bw'ati obadde muteeka ebisanga nga munene anjirira atambula simanya ng'ebifaananyi Kabaka gomwadde mu postinga for good 5 years yono nze bulijjo no bwe ngamba public for good 5 years gwe nwanirira nga njala public etegerewo bwafaanana yo gwe mbadde njala Abaganda bategeere nti yono kuba yono gwe mbadde njala public etegeere for good 5 years nga ntadde omugongo bakuba yono Mayiga gwabadde postinga BBS go badde postinga, Bukede go badde postinga, New Vision go badde postinga, NBS go badde postinga, ba propagandalists ba Mayiga bonna ku media Uganda ono mwali mu postinzeeko. Ono yono gomba dem postinga. Yo gomba dem postinga. Chemba denwana ne bachali bange bonna Abaganda bali ku side etegera for good 5 years nga njagala Abaganda bategere image ya Kabaka entufu bwefaanana. Nga mu posting ebifaananyi nga musajja munene ageza ali masuuti simeya kyaddeko ebifaananyi nabagenda nabadde n'olutalo bana basajja wiiki namba nga bano bakola ebifaananyi bino simanyi yabaddeko Masaka simenga agabula abaana bino bya 2019 ekyo nakyo bagambye ono yeeyita minisita we Kawuki n'agamba wano Ssaabasajja Kabaka yabadde akola dduyiro kyokka nga ekifaananyi kyali mu ssaza lyawa
kyali musaza ly'ekiboga eyo kyankwanzi yali alaze olusirikale y'obulamu oyo kamuki kuliko oli Proscovia Nakamya propaganda wa gundi wa Mayiga n'ebyo abadde asiba postinga mubabuuze ebintu byonna babadde bapostinga babadde babijjawo nga tebalaga kino ekifaananyi ekituufu maze si kyalwana na media silwana bana Uganda si kyalwana nammwe nze nkola mulimu gwange n'entambula n'engenda Katonda alinjulira tukyagenda mu maaso nkyabalaga information ezo mayi sirwana nammwe nabagamba nti abasajja bano baali bapulaninga okuleeta Ssaabasajja Kabaka okuleeta mukulu gundi okuleeta Muhoozi Kanyirupama Emmengo n'ekikuba ne kiyiika eno post Balamu gye yakoze era mbagamba mugenda kuwulira ku media very soon nga Balamu agamba nti ya invitinze Kabaka ajje abere ku mikolo gye officiate his project nti Kabaka yamuyise ajje atongoze ebintu yawale ku project za mugenda kiraba nga akyesomeramu kulwa system ye eyamukozi project eriyo post gye yakoze era wano wakati mulabo MK wano wakati mulabo MK project yabo ya Muhoozi Kanyirugaba yiyo mugiraba ku post gye yakoze yeke nini oyo Balamu eno post ya Balamu si yange era ogiraba wali kulwa MK noza mukiraba bavukiba kivuga political nenga ate the same time by humiliating Kabaka mukitegedde bulungi oyo Balamu post gye yakoze tugenze oyo mbalaze Balamu tugenze kuona yeeyita Mr. Amooti Rukundo Hegumire era naye post ye mugi yakoze oba ngira zibasomera oyo ne yakoze era naye mugira bandowooza erimu kalika MK akabulunduza mukalaba mugira bulungi nnyo so kati baagala tegeza public okukyaya abantu Kabaka mbusimanyi naye awagira Muhoozi project kyeba ye image bageza okusiga eggwanga nogeza okunenyerya Kabaka mu bantu nti awagira Muhoozi project baagadde akikola ebbanga lona yagaana na kino kyonna bakikoledde ebbanga kati ono Mr. Amooti Rukundo Egumire yagambibwa ati the Kabaka of Uganda Ronald Mutebi has accepted to support and to defend the MK movement. This is when the vice chairman of Western Bamuita Dr. Baram Atieng reached him and explained him about movement led by General Muhoozi Kanyirugaba our chairman. Agamba bwet onali mu MK project agambye nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mutebi w'okubiri yakkiriza okuwagira era yakkiriza n'okuwagira entambula okuwagira Muhoozi ekibiina okuwagira omusinde gwa Muhoozi Kanyirugaba nga kino kyavudde nti yasinkanye amyuka omusinde guno ow'ekitundu eky'amaserengeta ga Uganda kubayita Busime Dr. Barugahale Balamu Atienyi namunyonnyola buli kimu ekikwatagana ku Muhoozi project oyo yani tubadde tuli awo nga waliwo n'omuwala akyasinze okweyambula mu Uganda gwe bayita Dorini Kabarebe n'agamba nti kirabika Abrams yayambaza Ssaabasajja Kabaka obupale bwa Ssaabasajja Kabaka yadda yambadde Abrams kirabika kakola ki yabukoze ndoza mulaba humiliation bokuswaza ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka abantu abakirimu oli Kabarebe yasinga okweyambula ku social media mu East and Central Africa yakoze post n'agamba nti engoye bayambaza Ssaabasajja Kabaka kireka Abrams oli akola empale engoye z'abasiyaga eyamwambazizza such humiliation nga tewali wadde muntu mmenga asobola kuvaayo kwogera bintu bino bijjawo bonna basiriza kubanga kye baagala to humiliate his majesty the Kabaka of Buganda eyo ya mutabani wani kati ye Balamu yawandiise bw'ati delighted to meet his majesty Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi the second Kabaka of Buganda this Easter Monday at Resort Beach Entebbe Wangara I Ssaabasajja Kabaka n'ateekako n'awummuza n'eteekako General at Kanyerugaba's movement
will participate in his coming week Kabaka's birthday marathon. Kati twakubye kyemijozi ne kigowali ne kiyiika yenne yabadde embaga okuleta ekintu kino Kabaka aveyo publicly but to come humiliating bade bagala kutunda mijozi kino tukimanyi bulungi nnyo naye ekizibu si kya kutunda mijozi ekizibu tukimanyi Ssaabasajja Kabaka mwamufula commercial product erinnya lyafuuka franchises commercial name tibulumwagala basobola oditekawo people they come they pay they go ne you don't value his respect you don't value his leadership and his health temuvaluinga bukulembezebwe temuvaluinga kitiibwa kye temuvaluinga ntebe yemunfudde kyakuzanyirako temumbajja kujjako ekyo Kabaka muntu ng'abantu abalala era ina right okugenda mu kifo kyonna ky'abayagadde but in respect nga Kabaka wa Buganda agenda mu kifo ekyo nga kiteeketeeke nga ne bagenda osinkana tebagenda mufaananya bubi nga ye Kabaka nkiddamu Kabaka wa Buganda muntu ng'abantu abalangansi era wadde mbogenda mu kifo kyonna ky'abayagadde kubudde wabayagadde naye ekifo ekyo ky'abagendamu kiba kiteeketeeke n'abantu bagenda okusinkana bajja mu kitiibwa kye nga ye bagenda okusinkana mu kifo ekyo so si kusanga abalina amabere gali bweru avuka bali mbopala obuto ono buli enkoko buli bweru aba balidde biki batambula baleekaana buli muntu ayagala mugwa mu no that is totally irrespective move je mwakoze to minimize Kabaka mwandigeta Ssaabasajja Kabaka wadde mbogenda yes he is a human being wadde mbogenda walaga naye before nga tannagenda basindikayo abantu ne bategeka n'okumanya abantu ki bagenda okusinkana but who was there to monitor what was going to take place at Resort Beach in Entebbe before His Majesty to go there bantu ki bebadde agenza mu kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era gwalabanga ya postinze mwagunde Ssaabasajja Kabaka simanyala biseeko ku beach be Baganda bali baga ekikundu kye ky'abasiru abatamanyi nnono abatamanyi wa Kabaka abatamanyi kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka mu Buganda Obuganda bulimu waliwo abasiru n'abategeera kati buli ya postinze simanya gunde Ssaabasajja Kabaka oli musiru emirundi busiru kubanga tomanyi nnono agunde yono yo goyagala gunde bwatyo byali at 67 oyo kubanga mwade mukimanyi nti emisinde gibasaze totally nga gibasaze ne mujjayo musajja mu ngeri etasobokadde olaba n'omulwadde ffe bakomonaazi okulwala oga nti ndabika bubi sigenda genda mu bantu common like me so olwaga nti sigenda genda mu bantu ndabika bubi gwatoba omukazi ofuluma eboni nga twekubye pano kamala okwekuba makeup nene mujjeyo omusajja nga mutta image mutta ekitiibwa kye mumuteeka mu bifo ebikuŋŋaanyizibwa buli mukoka buli kasasi buli muntu yenna abeereeyo kale kyandibadde kirungi nga dressing code tewali bali bwerere bakazi n'abasajja bali bwerere it is okay naye tewali yafudde controlling kintu kubanga amagye gamweto tukamukiza doko please tukimanyi ekintu kya Museveni kyagala okukola kwe kussa Ssaabasajja Kabaka omufuula omuntu wa bulijjo nti buli musiru asobola mumusinkana era takyalina value kyekigendererwa kye n'abali emmengo weewuunye Mayiga n'okwata ebifaananyi posting nga tewabaddeyo what were you posting and what was the message you were pushing to the public era n'otaswalako nti previous obadde oposting ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka nga munene muggumivu kati wa postinze eki a full lawyer a full journalist n'abasajja abaminisita Buganda nga tabasobola kwogera kintu kyonna baasoma kati nno bonna babadde ne press conference after olw'okuba nti bategedde kyatodde
bwe bati badde batunula mugenda kula kye tuyita facial expression y'abantu mutegere nti bana abasajja buli omwaki mind ensobi bagikola era bakimetisa abasajja Kabaka embeera gyali musini mugenda kuli press conference gye babadde mu leero posing ebifaananyi bya uploadinze wano let me check one mbalaga ki press conference gye bakedde mu leero kubanga bo bafa ssente kanda bo bambi uploadinze wano let me see here. Aha kati eno press conference gye babadde mu kumacha ng'ekyajjo kimaze okubeerawo ne muntu ne facial expression bonna bakimanye Mengo nti kibakola kikyamu ekifaananyi kimu ku kimu ye nyini Mayiga yalidinze press conference eno naye ng'omulala bigo byayogera tebikwatagana byawukana biringa mpale za Mukama Yoseti babalo tafisa mitano wa kalekezi ye kennyini nga teyeetegera mugenda bbala babo oye onabu ali mbugalu bingi oye kawucho oyo omulaba bwatunula atunulanga ataliiwo labo mukazi bwatunula buli mwatunudde we ye press conference gye babaddeyo ku machambulange Mengo buujo ekyo kimu babo buli omutunulire buli omu atunula bibye omanyi nti gunsinze bonna bali grite conscious bonna balabe tugenda maaso wuuyo Wasanya Kalori Salonga Mulengi gye bwatunula yena ali grite conscious mukulu Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga kale empumbu ereta alaje Ssaabasajja Kabaka empumbu yamuleta alaje myaka 5 abantu balwala alaje empumbu erecha nabagamba mwatta muteesa nga tetuliiwo nga social media teriiwo mujja tunnyonnyola empumbu alaje mujja kunnyonnyola Obuganda n'Abaganda kubanga mwayagala muteekewo ekintu ekyo Obuganda buli mukutegeera mbu simanyi empumbu alaje jja tunnyonnyola empumbu gwe nkyabawa oyo empanga oba yiziti empanga naye ali awo bwatunula omulaba bali mu press conference tugenze mu maaso mbongere ebirala ndowooza bibyo mbala kati ebibuuzo birabi bino Museveni oba naakutta asooka kwona kitiibwa kyo lwaki mu kaseera kano mpawe kaaga akaakati abagennyo ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buwanise amatanga buli kyonna ekintu ekitaaliwo ne kivaayo wano ba propagandalist ba NRM ne batandika okugamba ba blogger simanyi wano yali mu luko lwa Nadduli simanyi ekiruma Kabaka nono ne baleeta Katebe n'omuleeta essaawa zino mutegere yo Museveni ne wajjawo omusajja simanyi nze n'okubeera Kabaka wa Buganda simanyi biki ne agamba okubeera Kabaka wa Buganda takimanyi nti munono Kabaka talinyibwako mpewo ajja yebajjagala empewo aliko emizimu gye wabajja yebajjagala mbu yalina okube Kabaka wa Buganda ono mutebale muleko nga yebajjagala bomuntu ko bajjagala ngoliko empewo nga zikulinyi kitegeeza Kabaka talinyibwako mpewo Kabaka bamukongojjirya abakongozi bamukongojja okumujja kempewo kati Buganda mutebale musimayi gwalina okufuga atoliko empewo Kabaka tabeerako mpewo bufu kyobula batikkira Kabaka batikkira abantu babiri Kabaka w'emizimu n'emisamwa ne Kabaka w'abantu kati gwe bwe walinda kubeera Kabaka w'empewo I don't know gye wali ebiseera ebisimanyi nerekera okusula amusajja gwe oba oli mutabani wali Buganda I don't know w'omuzengala biyonga mu buwanga nabo gisimufungize ezo video zemukulanga Ssaabasajja Kabaka amaze okulwala tumanyi nti Museveni gyonna emizannyo agizannya twali tuli ono ezireeta omusajja simanyi nze ndi mutabani wa Muteesa era mufaanano mufaanana ssebo gy'olina okugenda okuwaba omusango gwo banyira ba Muteesa gye bali basenga abo gye bali Abaganda bo gye bali abazzukulu gye bali abaana ba Buganda gye bali n'abalikwatagana ku nsonga z'abaana ba Muteesa gye bali media si ezaala Muteesa media si ekuzaala mu bigango by'abalangira n'abambejja genda yo otandika okuyanja ensonga so sisi ku social media bamusebe tumayi bwazanya emizannyo gye ebifo ebyekyama byonna ebyenkizo ebyali tebiteereddwa ku social media ebya Buganda ebyekyama byonna NTV NBS bakeera kutula mu motoka nangalabi zaabwe tugenze wakasaka bakakintu tugenze tande wa Walumbe tanda tugenze wa Gundi bagenda bali coding abaja information why is it now previously mwali mukolaki
ate nabagenda okubuzebuzo basajja bakazi baganda gwe njagala ombuli Museveni mwali mukoze ko documentary gyasibuka mwali mukoze ku documentary ku bwa gundi bwe Rwanda mwali mukoze ko documentary ku Kabaka bwa cheze Museveni waga basibukamu mwali mukoze ko documentary bwo kubuliriza why Uganda and why in Uganda only NBS n'engala bizabire bu kamera tugenze waseka Kabaka kintu kubuuza simeya yatandika atya ali simenze Kabaka ebyo namujja kwerogoza nga afuka naba nebyo bya Museveni tubimanyi byakola n'emizannyo gye gwe simanyo ono mvubuka eyali mu lukolutta nadduli ogenda olokompoka n'ebigambo lekerawo ne katebo banga gwe katebo mutufu umuzengala byekyokola okimanyi gwe yavudde simanyi oli mu Kabaka wa Buganda ng'ojjo okuba ebibajjagalo ng'oliko empewoze wammwe genda empewoze wammwe ozisamire otuule Kabaka gwe tumanyiye mutebi yaliko genda mbasenga abamwe bajja kutuuza bakubuulire naawe yavudde ng'oli ku nnyumba ya Ssekabaka ku mbuga ya Ssekabaka kino tumanyi omwana Muteesa ebigango by'abalangira n'abagenyi bibiri genda oyogere ne basenga bwe ng'oli mwana Muteesa bakuggyeko endaga butonde ogenda bajja kubuulya kyekyokukola si kati nti oli mwana Muteesa period. Namwe aba TV mu muzeeke ngalabiza mu ndamu abakazi abaganda bakola ku TV mu ngenda mu buli kifo kya Buganda kyonna ekyenkizo mu kijjo mu kiraze Museveni wasinga okwa lwaki kati lwaki kati lwaki kati so no okwogera bingi sigwe kumala ensonga ndoza information yangu gifunye bulungi nnyo saagala agenda gikwatamu asala kigambo agamba kibirayo byogedde nga bibiri gwe kirumye oluwadde mbogenda okwetugira ku munyanya tunakusana tukuziika ebigambo byambiyogedde nze Lumbuye Mayiga ne banda mu bwo muzeko ne media za Uganda mukoze bintu bingi nnyo netubalaba mwagala kusasa basajja Kabaka wansi afuke muntu wa bulijjo Museveni kyekimukozesa ebyo naye njala kusaba bakatikira bawumulo mundi ogusembayo muyambe ku nsonga ne yasaba basajja Kabaka ngobudde bukyali emmengo tetulinayo muntu saba basajja Kabaka yes esiyo nasa yifumbulamu yalabiseko kirungi nnyo n'ebyakoleddwa n'ebimukozesebwa sibi ebirina okukolebwa era ne kumisinde yandibadde tasobola kujja yandibadde talina kujja ge mazima matuufu niyo okuba bano babaagala ensimbi era bajja muwaliriza bamuleete ngero ko baza mwenda bataguze mijozi n'abagiguze abagenda okulaga obutali butuufu butali bumativu mwebale nnyo mijozi abantu badde bagiganye jigula wawudu wayide mu Uganda yonna nga bagitanze bagirinyira na mu kkubo mwebale nnyo mwebalire ddala mulage Mayiga nti Buganda si ya byamaguzi si ya byakutunda namwe basajja n'abakaza badde bakyebuzabuza nga abafuka bana aba kati mwafunye ekifaananyi kituufu kya Ssaabasajja Kabaka ndoza mutegeerera Lumbuye mbadde njogera ensonga zino for good 5 years mwenna abankolokosa banyimye empindi ku mabega n'entekamu sibalinaako buzibu nagabaga obuzibu wange buli obu yosereti bahabula otabasira mutabani bwakalekeze nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe nyini kabuyonje etambula lokwata siriya yekka abasigadde sibalinaako buzibu gwenda bono n'opita kyoyagala ne bono nfaananya kyoyagala sikulinaako buzibu katabula jjobyo yeyo seeri mwabasigadde abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika sibalinaako buzibu oba oli mu nsi ki n'ekyembadde njagala balaga ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ekituufu
Mukama Katonda yannyambe ekifaananyi kyejjayo bulungi nnyo ne kibeeraga mu maaso. Kati mwenna abadde bannima empindi kumbe sibalinaako buzibu okuba abantu badde temumanyi kati mwategedde nze ndi musanyufu nti mwategedde kyembadde nnwana nakyo ekizibu kiri eki Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi nsi yaleeta temumanyi yaani omanyinda abakozi basimatuka ebigambo nenga bagezo bisimatuka nga ne bagamba dda njagala muwulirize Yoseeri omutuufu yaani mu ddoboozi lyono mukozi we owa ISO abeera ku mitimbagano ne ku social media njala muwulirize ebigambo bye bino olwa muyita lw'omushana ng'abanyonnyola Museveni yaani olyoka mutegeere buno bulijjo bibagamba nga mulowooza nsaaga njagala muwulize ebigambo bagambidde for good 5 years who is Museveni na biki byakola naye nga mbajjukiza nti teri mutuusi ayagala Bwakabaka teri mungereza ayagala Bwakabaka kyokka nga Bwakabaka obadde bukyasigedde bwa Buganda nga n'abakuumidde ettaka lyammwe mmwe abali e Bungereza America sijui Vietnam Asia Middle East bamuyita Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri yakyabakuumidde amataka gamuwaaviirawo bamuwedde muwulize lw'omushana mutegere kye mbadde mbagambanga Museveni yaani twagala kutegeera what they call Museveni is Musamaleero Bulimba ntugaba wakuwa amazima it's accidental Bulimba then ekirala Wubbi kunyaga and the last obutemu n'obutemu tebukyakola mawulire ebyo sibyasimba mbaga lunaku siye rhythm ne theory ya Museveni nabagamba n'okutta tekikyakola mawulire kubanga we are slowly getting used to assassinations and kidnaps tujja tuka ngokufa mu Uganda si mawulire it's now what is taking place exactly bawamba omuntu it's no buli munna ali yebaka but previously try to chitya nnyo kati we are used to bamututte abere walidanga afudi it's okay eno theory najibagamba da for 5 years mbadde njibagamba ono mukozi wa ISO ya stationing bako media nenda bagamba no basi matuke ebigambo no byogera nga bituufu ono yabyogera exactly kambi baddiremu nga byogera ono lw'omushana wa ISO mumanya akola ku gundi akola ku abera ku NBS ne BBS yebigambo bino yabyogera nga simutamivu system ya Museveni nga bwagikola Bulimba Bubbi Butemu na Bunyazi twagala kutegeera what they call Museveni is Musamaleero Bulimba ntugaba wakuwa amazima it's accidental Bulimba then ekirala Wubbi kunyaga and the last obutemu n'obutemu tebukyakola mawulire Mademba somesa for good 6 years who is Museveni okulimba obubbi obutemu obunyazi na buli kimu amazima agogera accidentally ne gamugwako buginaachugera nakiteeka wao nga bwe bagamba nti I'll crush Uganda as we used to do previously kyamugwako buginaachogera it's fact within the video wanje na muno amazima yagabagamba ninde kuba video njina muno olwo yali ayogedde amazima nga babulidde yeki kimuli ku mutwe nti njabatta nga bwe nabattanga linda ko banji na muno linda ko simayo banji na yino gana amazima gamusimatuka n'agogera. So I am ready for the battle with the enemies of Africa. The ones who don't see the importance of the interdependence among the African people. If you don't see it, if I was to stand here and say, we Banyankole, you are not Banyankole. Tori. I would be an enemy of the Banyankole first.
Because if there was no Uganda, the people to suffer first would be the Wanyankuri. Who would buy their milk? Who would buy their cattle? Who would buy their bananas? Because for them, they can't easily trade among themselves because they are producing similar products. Why he hates Baganda. Now, if you hear a Muganda talking Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. Amazima gasinga omwagala ugaluwa. Don't ndio Muganda mu diaspora mu America. Bisimanye Museveni abeewo. Ali Bugereza Muganda. Simwe Museveni abeewo. Abage nja kubatta. Nga bwe nabattanga gye muvuddeko. Ate nkyabatta. Akuwulidde amazima ki ky'oyagala. Naye yayise Munyankole. Nengo obuge bwankole bwamugoba najja mbugane mu obudamu. Kati olibaga nti amazima agogera accidentally. That is it, yagogera public ne mugategeera. Mwagala ki? Wetwogerera waliwo genocide egenda mu maaso mu Karamoja region. Kanfundikire neyo. Bakunganya buli Mukaramoja omuvubuka omuto ng'abatwala ebifane mwabire president ya post zene na post nzeko bakunganya kyalo ku kyalo. Kino kye bakola. Abo baana b'abantu Bakaramoja bakola ethnic cleansing mu Karamoja. Ethnic cleansing mu Karamoja is taking place, but the world is quiet. Nobody is talking about Kalamajongs. Abo baana ba bulenzi 75% abalenzi bonna mu Karamoja basinga obungi bafu abala bali mu makomera. Kino kye kiriyo. Ennyumba bazooca ne bajja ne bakumako ekyalo kiramba ne babatta bonna. This is too much. Mere, what Mama, what Ekyo kyalo bakikubye wansi. Please. Ekyo kyalo bakikubye wansi kyonna amayumba kyonna kiraba ekibangirizi kyonna bakikubye wansi. Amayumba bagasaanyizaawo buli kimu ne bakyokya ne babatwala bonna kaka bakasaanyaawo. Eyo Karamoja. Ulire emiranga. Eyo Karamoja ulire emiranga. Ezo azadde ennyumba yo community namba. Ulire emiranga. Abo tebalina wakusula, tebalina kyakulya, tebalina ki, abaana b'obulenzi bonna baatwaliddwa bonna. Ejo miranga.
Nenga ojja kubuuza ekigambo kimu. Abakalamojja bakola ki Museveni? Basajja battu bali berundira nte zaabwe ne berimira emmere yaabwe tebali mu politics tebalina kye balimu. Nojja n'okuba ekyalo n'okiteeka ku ground flat zero. Abavubuka bonna obasse, ennyumba ozokyezza, ebisolo biwambe bitutte, emiranga givuga. You sleep and you enjoy food in the state house or in the refugee camp in Entebbe ne Nakasero. No yemmere nekukama ontumbwe. Oyina abaana oyina abazzukulu buli kimu wakifunye. Nze nali mmanyi kwini wabongereza bwafa Bungereza genda kusimi ne bwe yafa Bungereza asigale genda Museveni ne bwono ovudi Uganda genda maaso. Simanyi wakyo abantu kulwa ebintu byogenda okuleka. Mukazi w'emmere agiri edda mu magulu. Muto w'emmere bw'agiri edda mu lubuto mbyena bijja ensawo n'agikwatira mu lubuto. Abana bamuli emmere edda mu magulu tegenda mu bwongo. Obwongo bwabali mu kutegeera nti you can sit down and resolve political issues. But your technical method and issue is to eliminate. That's how you survive. These innocent Karamojongs, previously we used to say that never ever wait Karamojongs to develop because for them they had their own lives. They didn't care about politics. They didn't care about development. They were just caring about their cattle grazing. And they all growing their own crops and they sleep in their hatches. But now you've destroyed the internal community. Ofachi nensi Museveni. Chichofa. Ze ofachi. Chicho yagala tuchikuwe. These are human beings. Abayina abana, abayina omusaayi. Abana abayina church mukazi wa ina church. Kusande bulu nakumbera mu night smile night players musama kama yeba zibora babada imuchusa nimi you are deceiving the internal community musaba praising God ngamukira kumachanga imukuru operations zokutta abantu. And you sleep, you eat food. Twagamba nga tetulinda bakalamojja kula basajja batunga ekibagambise ekyo tebeefirayo bo oba musula mu gulofa oba muyina amayumba. The moment kazina yasiba akasisirake nabera n'enteze nga 10 n'alima kasoli we n'omuwemba nga yeebaka ne family ye. Those were the Karamojongs. But n'obuuza ekibuuzo lwaki ogenda otta abantu bano bakulinako musango ki? Wava Rwanda nga refugee at least at around 8 or 9. Nujja ne tukubugeme bana Uganda. Nina abantu abali mu mambuka ga Uganda yonna ndi bali togenda. Nawo balungi otekayo Banyarwanda bano mubatta. Oli mu Congo ta innocent Congolese abatayina mugaso abatayina mutsa. Why? The reason as to why more Africans are seek asylum in Europe because even the fellow African leaders whom we share the same color, they have becoming problems to us. Europe and Americans, they are basing on our natural mineral resources. The only way those people to get mineral resources is to destabilize Africa, using you dictators to destabilize the fellow Africans. And that's why the biggest number of Africans, they free Africa to go to Europe or America to seek asylum because you, our fellow black people, you fail to sit down and settle political differences. You keep on killing people. That's why people are shifting from Africa to go to Europe to seek asylum. But we have natural resources, we have each and everything which can manage the entire Africans whenever they are. But please, mutu feirinze, mutu fudde kizibu, twandibere tuli muzine ensi. Tiwali ali bulungi mu diaspora. Tubera ku musolo tulinga motoka watali mafuta tosobola kola. But in Africa we can survive. Kuba tulina ettaka. Tulina human resource.
tulina omukwano tulina unity ne wano omala n'omuyawuka mulamba nga simanyi neyiba wange mala n'omwaka mulamba nga neyiba simumanyi buli omwaka gula lujjiro n'ayingira teri abuuza munne ne bwenfa nobody can get know that nafudde netuganya otegera fa Africa entegera ffe nafunyo n'abakulembeze banafunyo entegera mukama bankombere musule bulungi welaba